Rwasa afuna laavu ate Malende afuluma laavu. Mustafa bwe mwecha wano omuntu kyetaagisa okukola video otegeeze ensimbu twawukanye nga kisusse. Anti abadde ayagala nnyo. Ani adagala nnyo kubonna? Honorable. Honorable yabadde asinga okwagala omusajja. Anti kati omuzannyo gubale bwoti. Kati abwegambira gwe Shalom nti laavu gigende olaba eri abaddiguli. Kati gwaliyo mu kyalo Naome Lwembona gosiro. Munange waliwo ebintu bimu byolaba. Weewunya nogaa nti bano bikyamulya ne munenga ne Honorable bikyamulya. Kali akawunti z'omusajja abeera ate nga yabiina. Naluka n'okuggyako emmotoka. Ezo akawunti gwazigna? Shalom nze tebinja naawe. Nze akawunti yange mami gyagirwaninga. Anti naawe kati era kampuni y'emu eyo. Nagamba nga yalunyumirwa omukwano gwe ku musiru. No, wala Mustafa, for me when I'm in love, I trust you, I love you deeply, passionately. Olaba nsobola kukwezekeza bitundu byange byakyama. Ne password nzikuwa nga nze ndi mu love. Nkwe bitundu byekyama, ne nkuwa mobile money pin, ATM pin, nkwesigira ddala. Anti bitundu byekyama byotijjisa tewabigula. Eza gwe Mustafa gwe bana abasajja nga omukyalo tamanyi mobile money pin yo. Kati bwofuna accident, ola yatero wezitwala. Tewali kitagwa. Sere zisinga ebikalu. Najode saabanya kati abasajja muri yo mbufumbo, mukyala wo tamanyi sente zonna mu bank. Kyokko tambulira ku boda. Tamanyi pin ya simu yo, tamanyi mobile pin ya simu. Singa ofa abana ofuna bade stock nyo matsa kwogera. Anya just sente zino kuba bwoba ofudde, wa bank egambe emyaka nge 5. Ate bwe mfe simu ne bagitwala. What family nta basoga na saba. Anti the certificate bwe nebimala. Ne woba nayo mukwana wa emyaka bakuwe emyaka nge 5. You correct me. Gweleta tugende wabalo yango ina the certificate lawe kibata kuwe omuntu. Nato so amanya zibadde ko yatero money. Nato zimanyi. Kati gwalacho na abazimanya. Luli I think was it this year? Ebitongole byafulumye ebiwandiiko nga bikoze amagoba ga billion obaza ali 7. Nga sente z'abantu sente ezitaliko code yerabira pin code bafa accident teri aziclaiminga billion 7 namba Mustafa. Anti wakimanyi nti eriyo n'omulamu yerabira pin code. Kituufu naye alina chance bw'abala ine erimmanyi gwa mukwanyu gasoge. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Kwalio kwa mwita bulaka. Achabuta sala. Uno. Sona mulaba ko. Sinabiraba. Bannange. Lero Mustafa tasadde abakatwegattako. Nako lwa mukaaga twane Mustafa ku Kenya nga twogera ku nsonga nyingi ezenjalo ziga maaso mu ggwanga. Wadu naga sound. Soko kole. Nante wasadde. Ati no nyanga yange mbagamba Mustafa niyo tosadde. Wasadde. Bwe wasadde. Nsigwa dadi. Kozi wega na Uislamu. Mustafa asamira mu. Ego Uislamu banyi. Anya gamba adazi tegeeza Uislamu. Uislamu banyi tebugwa ko bakastoma. Gwobo bufuluma. Ngate lwasaba yingira. Anya gamba nafuma Uislamu. Kiri ku record wake nyini wagamba ku interview ewedde. Saturday wedde. Nogamba gotoli Musiramu. Siri Musiramu.
Negandi bwoba obufuluma. Ngate ye Lwasa abukola ki? Anti wagamba Lwasa Lwasa obusiramu abuyingira akaddiye. Lwasa ayagala twavuwalirako. Wamulaye n'ekyana. Lwasa afunye ekyana. Kampandike wano. Wanga twafunye kati bintu bya peni. Ya peni penge. Penge kati olina okuwandiika. Wandiika Lwasa ekyana. Naye ekyana ki X kya Bajjo wandiika Bajjo. Bajjo naye akyagala. Ne andwatinga ng'ogirabye. Andwatinga omuntu yakola sanse zitebula. Bino mwakola soma agundi. Wandiika tulabe. Ekigambo kyagala wandika. Ene. Kampandike erinnya lya. Wandika erinnya twewandika Mustafa bosanga ku ndagaano z'ettaka. Ya mukwano. Awo wabi. Penyo ngikwatanga gogo. Awo wabi. Gogo omugenzi. So walabye ekyana kya gundi. Ekyana kya Lwasa. Lwasa afunye ekyana kinashugro era bali mu mukwano ogw'ekimmemmette. It's not the end of the world okubonaabona oba oli yagaana ye yalese kati embooka empya. Lwasa bagamba talina ssusu. Bwe bagamba Bigambo by'abateesi. Tomanya. Ffe tubikkirizaamu ebyo Mustafa. Anti ababyogera ate okubanga bamulabako. Ekyo kigambo kizibu kiwaayiriza omuntu. Twalaba ka video. Anti Ka video akafuma taka Mustafa. Anti kati waliwo yakafulumye. Yate okubanga yakola ki? Ne Lwasa agamba si yeye. Lwasa okusinziza ku busolo bwe yeekoze yeye. Lwasa okyayinza omugaanira. Lwaki? Okyayinza omugaanira. Nyinza kubanga wante munnange. Ekisooka muno mu Uganda ayinza okuba mu kuba representing akaboozi. Kiba kiti bamuzanyisa buzzulu. Lwasa Ko taswala. kyokedde okiwulidde. Lwaki bamukola ki Lwasa? Bamuzanyisa zibbulu. Taswala. Mustafa okyalina empalana nnyingi. Omusajja wa kitiibwa omuzeko bamuzanyisa firimu za bbulu. Anti gwe omuntu omu obanga mwakosobola okuba bakazi bana nga banjawulo ate nga woobwogera omukadde emyaka gyo omusajja gyogera abantu beyebaseeko. Emboozi zagenda kumpomera. Era n'okutereera. Tubeere bantu bakulu. Emyaka gyo omusajja gyogera ku muntu bwe yeebaseeko. Wandiika emyaka. Emyaka gya Lwasa tegirina kwogera abantu beyeebaseeko. Oba oswala. Oba taswala. Anti kyegambye. Nawe otegedde. Kale munnange abantu bamanyi nti oli muto naye ogenda opiikinga. Nawe kenyini ekyo kyogedde nti oba takola ki? Oba taswala. Ate obusiraamu bwe yazze mboga omuntu wemulaba nga taswala muleke akole kyayagala. Ayinza oba taswala Lwasa naye ng'ate alina baaswalira ng'aswaza abalala bamulinaanye. Anti kati gwe mwewale. Omuntu atandika okwogera eby'omu kisenge kwegya emyaka. Kuba kati ffe Lwasa ye Lwasa mpijja yeddira nte muzzukulu wa Katongole naye ffe byatukola ab'ente. Mubonyeebonye ate nga tagivaamu akulaga ajagala okufa. Ogambye Nashuguro akyagala Bajjo, Bajjo akyagala Nashuguro. Wabirabyewo. Anti olusinziro wakati bajje walabye gundi yibanna twogera kuno nakuli bajje lanzi bannange wakuncha wa bukyayi. Tetumwogeddeeko gundi ntambyaga nti bwaba mu gundi mu selfie abaatya. Ekifaananyi ataswala akikwata ati ali myaka gy'abeera yasulukwago tafa akuba watu omutwe gwonna. Mbanga gundi ntambyaga mutanyumira mu selfie. Ebyo nkoti nga ntambi banna. Kituufu. Nange nakyogedde nga naye Bajjo mubi. Ekyo kyange tokootinga ekyo kyo kyange. Ate olaba firiti egaana. Oga buli kyefuuza tekifunda. Agenda kukeera ku Sande ng'ali ku leediyo wanywa ebusoga. Waliwo bagamba zino waliwo wadi justing nga tebikyagenda. Essimu ezo zibiina ne kompyuta ezo zibiina. Bw'oteekamu ka light effect, ongeza ku light bw'okola ki? Ng'olaba tebikyagenda. Naye nga kigaanye. Ate edda bwe twabeeranga nga ku kompyuta nga tulina desktop ziri nga tulina wallpaper nga tubusetinga. Naye nga kalina wotuka ne kagaana nga kaweddeyo. Kale kakyadigestinga. Kati ye Bajjo ku selfie. Zito kafiuta nga tezikyamunywerako. Tezikyadigestinga. Effect tezikyakola. Zitomera butomezi face. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kastori ekigambo it's happening on Shalom 256. Don't forget to subscribe. Bw'atanna batagwa subscribinga. Notification bell oba akadde kaseeko benga ofuna each and every notification. Nza Shalom Hadad Kawesi olunaku olwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi ziri mukaaga 225. Oba lwa mukaaga si wanzekka mbane Mustafa Bukenya nga tuwayamu wano na wali. Ennaku z'omwezi nga 19 tulina Omega 256 erugogo next week but one.
kuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 ne million mujje tujuze Lugogo tukole statement abaana b'omuka onyako nyo olumanya baite tabanya kitala please mundu nyakole anti ngogenda ku interpreting kati kanjogere mu Luzungu please ambwen we request you kindly to attend Omega 256 Omega 25 is concert which is scheduled on 19th September 2025 Lugogo cricket off emitwalo 2 emitwalo 5 at 20k emeza yakakadde a table at 1M. Thank you so much Mustafa otwadde preamble ennungi ennyo abantu bali mu laavu waliwo abayingira laavu nga Lwasampijja ate waliwo abagifuluma linako linya Lwasampijja teriko maawo ye Lwasampijja lina aferi anti ate Lwasampijja bayidia ne Sempijja n'abantu company yemu ekola koko ekola Fanta Sempijja nabo baba baffe then Lwasampijja Jombuse leo mayite linya ye Lwasampijja bambi bali kwa Lwasa ogambye Mbubajja akyagala omukyalo okirabirawa andi kati olaba bonna obawulira nga boogera uli abajjo nga ayogera n'omukazi ng'akola their strings attached wandiika ng'ayogera tulina okunotinga notes bombi bawulira nga boogera buli omu akyerinamu akantu their strings attached ate buli omu atya okuswala buli omu atya okwetonda bakyeyagala naye buli omu atya okuswala ogamba muzeenenyezza kati negujja ate nebisooke kuba lyakuba ujja kuyingiramu third person Olwasa omusumbuyi oba Lwasa ase tolinze kizibu okukkiriza ebya Lwasa naawe wemanyi bya viewers teza Lwasa mufere mulaavu naye naye bamufera tegatagamba nti afera bufezi naye luusu kimulya ate nashigula ono ye kuba ye nashigula akolaga ali mulaavu omusajja amwagala abatukanya okwerikodinga ye abakwata bu video bo benyina nti olaba omukazi asobola okukola kyonna kyonna okunyweza omusajja alina ddala nga alina kyamwagalako kati wasajjukira afuuka nte y'abato Lwasa afuuka nte y'abato kikyotegeeza buli alinamu obuzibuzibu financial anti bamuzuula nti alabika okulaakulana yatuuka ku extreme takyakulaakulana kati aspendinga buki Mustafa omanyi Lwasa babanja galina anti abakazi bakubuuka nemanya nti noshalo biggwa anti bagamba waawana ate abakusumbulira kino wakumalako omwezi tabaawo effect ate wali waawano ane bagamba size doesn't matter in a relationship bwe bagamba it does bagamba it doesn't matter to some people it matters kubanga ensonga lwaki omuntu akula natasigalanga ebitundu bye ebyekyama bya mwana muto wali abantu ng'ebitundu byekyama byasigala by'abaana nga byo byagaana okukula ate nga bafumbo baagala bantu bwe babwagala bali mu laavu those are some abnormalities naye kati gobeetyo omukulu ng'ate ebitundu bye ebyekyama bito don't you think you are abnormal nze salawo kya abnormal tonna Mustafa anti bati be boguze eddagala tiyandibadde taligula naye singa kibadde nnomo yandibadde buli omu abeererawo naye oli alaba nga kumutindo okukolaki ngende ku Shalom 256 Shalom ese services agule ku ddagala eryongera ku size banange era abalyagala ennamba ezo 705 271973 abasajja nga yonyuma mu size jangu Sham Scream ne Shalom oil wali akolera dda twande garanti kati ajje atuuke emyaka gye kiraga nti emyaka omuntu nga alina ebintu ebijja mu myaka gyalina tabyega ayogera emyaka gye akati omuntu wabanga obwerere bwe tebujja mu myaka gye tebuola babwimprovinga butuuke ku ki ku standard bumakinge n'emyaka musinga oba n'emyaka 7 kalina bba bwe kati kitegeerekeka naye otuuka myaka gyaffaana kali bwe kati nkutegedde King Mustafa awe tuli akati bagamba nti mwami Lwasa alidde ate kati ababaana bannashugulu tebaswala nashugulu omwana muto she just 24 yes anti bwe bataswala atya bali osobola okwekwata ekifaananyi ne Lwasa
ddala ng'oli mwezi. Leka kukakkanya Nashuguro mbosooka kifaanyi Lwasa. Lwasa si muntu. Mugagga olina okwettanisa omugagga. When you were 24. Kati kankule budi embeera. When you were 24. Lwasa abantu be baagalira behind curtains. Bane muliye kano. When you're 24 years and you're dating a Lwasa like. Olina mwagalira behind the curtains. Yes. I will be behind the curtains. Abantu babalaga. Omusajja nga alina ssente. Oyo abakuye ekisiraani. Oti bamulaga. Lwasa. Bamwagala. Naye mu nkukutweni behind the curtains. Yes. Tyana kumanya muwerya ne Lwasa. Anti oba weeswesuula ebbeeyi. Olina erinnya oli muto. Tuwe ensonga ezikwagaza omusajja w'emyaka 6. Love. Anti kati kitegeeza ab'emyaka gyo tolina bibasikiriza. Oba beera n'emyaka gye gwayagala ku mutima nga Bajjo. Okitegedde? Kati nti agenda okuggyayo Bajjo amulage mu bantu aba alina kyamubazeeko. Twenna amutijjisa ajja kuvaamu kino. Era nawe Bajjo gwe balaze tobaseefu ennyo. Nogaa nti bakwagala nnyo. Kati omwana tasobola kubona Bajjo myaka ena. You bet. Mulinamu omwana. Gundi ono simanyi Lwasa. Lwasa. Nono yalina okugenda ku DNA. Nedda. Teyeetagisa. Ate teyeetagisa. Stop it. Omwana bafaanagana nnyindo. Omwana afaana Bajjo. Ate emimwa. Ja Bajjo. Simayiro. Bajjo. Obulungi. Amaaso ga Nashuguro. Ate obulungi. Bwa Nashuguro. Sibwa Bajjo. Sibwa. Badde manyi naye yanekaanekana. Omwana amulabako. Namulabako omwana bamundaga. Okay. Nakulako Nashuguro. Lwasa afuna laavu ate Malende afuluma laavu. Mustafa. Bwe mwekyawano omuntu kyetaagisa okukola vidiyo otegeeze ensimbu twawukanye nga kisusse. Anti abadde ayagala nnyo. Ani addaagala ennyo ku bonna? Honorable. Honorable yabadde asinga okwagala omusajja. Anti kati omuzannyo gubale bw'oti. Kati abwegambira gwe Shalom. Nti laavu gigende empola olaba eri abaddiguli. Kati gwaliyo mu kyalo Naome Lwembona Gosiro. Laavu gigende empola. Olaba esumbwa abaddiguli ba Kanso Malende. Aba High Court. Kati gwaliyo Naome Lwembona laavu gigende ki? Akyambala n'empala okuli obuwojjolo. Laavu gigende empola. Olaba esankanya balinnya nnyonyi baddiguli. Kati gwalaba olina gigenda ki? Mpola ogiraba kisono. Munnange waliwo ebintu bimu byolaba owewunya nogaa nti oba noono bikyamulya nemunenga Honorable bikyamulya kati akawunti z'omusajja abeera ate nga yabiina naluka n'okuggyako emmotoka ezo akawunti gwazigna Shalom ebyo tebinja naawe nze akawunti yange mami gyagirwaninga anti naawe kati era kampuni y'emu eyo naggamba nga yalunyumirwa omukwano gwe ku musiru. No, wala Mustafa, for me when I'm in love, I trust you. I love you deeply, passionately. Olaba nsobola kwezikisa bitundu byange byakyama. Ne password nzikuwa nga nze ndi mu love. Nkwa ebitundu byekyama, ne nkuwa mobile money pin, ATM pin, nkwesigira ddala. Anti ebitundu byekyama byotijjisa tewabigula. Eza gwe Mustafa gwe bana abasajja nga omukyala tamanyi mobile money pin yo. Kati bwofuna accident, ola yatero wezitwala. Tewali kitaggwa. Sere zisinga ebikalu. Najole saabanya kati abasajja muri mbufumbo mukyala wo tamanyi sente zonna mu bank. Kyokka tambulira ku boda. Tamanyi pin ya simu yo. Tamanyi mobile pin ya simu. Singa ofa one of the brother stock onye matsa kwogera. Anya just sente zino kuba bwoba ofudde ba bank egambe emyaka nge 5. Ate bwe mfesi ne bagitwala. Batfa nti abasoga na saba. Anti the certificate byonna ebimala. Newoba nayo mukwana wa emyaka bakuwa emyaka nge 5. You correct me. Gweleta tugende abalo yangu ina death certificate babe kibata akuwe omuntu. Nato so amanya zibadde kweyatero money. Nato zimanyi. Kati gwakyo na abazimanya. Luli I think was it this year? Ebitongole byafulumye ebiwandiiko nga bikoze amagoba ga billion obaza ali 7. Nga sente z'abantu sente pin code yerabira pin code bafa accident teri aziclaiminga billion 7 namba mu staff. Anti wakimanyi nti eriyo n'omulamu yerabira pin code. Kituufu naye alina chance bw'abala ine erimanya gwa mpwanyu asogenda ku kushuduka. Kati tosobola kwewala loss kati okupreventinga loss tokozesanga loss ate
Wachimanyi mu accounts. Sente zifa zinoonya sente. Ekyo kimanyi power betting tukimanyi. Sente kufaako kati jjo jamani yaganyo teba twakutte golo. Kakati ffe abe economics tumanyi nti sente efe enoonya ki? Sente. Enoonya ginnaayo. Ako tukamanyi nnyo. Nze sente yange mba naki? Sijja exposing. Naye omukyala muwe pini in case ng'ofunye olume atakukiriza kwogera omukyala ono abeeko ne waatandikira. Nze kye ntunuulira mu staff omukyala ono atandisa atya. Era tawinza kubula waatandikira. Bonna abatandisa balekedde pini code. Iyo si nsonga Shalom. Banange olaba osobola okwesiga omuntu kati abamu nammwe mwesigana nnyo amuku mmwe mwesiga abantu ne muteeka n'ebitundu by'ekyama mu kamwa. Nyo n'otamuwa mobile money pin code. Anti ffe twewala eyo bitweyo. Is if I'm in love, I'm in love. If you betray me I've loved you. If you think you're using me, it's up to you. Nze Mustafa ekyo kyenkola. Anti ensitebera ensiko yeyo gyozanya vaawo up to you. Weeri. For us when we love genuinely. Anti faliwo ebintu byetusobola okufiwa nti tugenda kuddamu birigaininga. Kyogamba Honorable Malende abadde ayagala nnyo omwami. Nga ne TikTok yazirwaninga. Yes, anti kati ne YouTube n'emmotoka. Ku level ya Malende olina okubawo n'alaninga account kati muli affiliated somewhere nga business yebagatta. Oba stand ya card. Manti mu Uganda byonna bisoboka. Because you cannot also kukibuusa maaso ekyo. Mu Uganda byonna bisoboka. Mu Uganda byonna bikola ki? Bisoboka. Naye kati ffe tulimu eri perspective ndi kituufu. Bayawukanye according to what she's saying memwaji. Tujja kwewuunya nnyo nga yabadde atugamba abadde atulimba. Katu discussinga issue ng'ekyali ku stage eyo wagikoze ki? Tumanyi bayinza okuliconsilinga ebyomukwana tobimanyi nga waba budde ku musiru. Lwaki ekibira kye kibatuuza bagaa tubaye tubaagala muli babiri kubambye amujjanjabye omwami oyo ajjanjabye mukyala we ku mudwaliro e Nairobi. Nagamba tafunyeemu kuba amujjanjabye. Buyambi. Yes, ajjanjabye mukwano gwe. Anti ku level ya Malende batono nnyo abajja mu bulamu bwe nga bali riyo. Kyalina okusooka okumanya. Ku level kwali. Buli omu alina kyamwagalako. Batono nnyo waliwo otuka Shalom nga batono nnyo abajja mu bulamu bwo nga bali riyo. I agree with you. Abantu bana bali riyo tubakomye eno nga tukyali baavu nnyo. Naye the moment wootuuka nga balina bye bakunogako ng'ofuuse omuti oguliko eyibala batono nnyo ababaliyo. Kati kankubula ekyo nekimu okimanyi nti osobola okugula emmotoka n'ogiwa omuntu agenda akole n'atuuka ku extend nga ate sente zakusasula zimuluma. N'okwata emmotoka oba takisi ng'eyo n'ogiwa omwana n'ogiwa jjebbi agenda akole agivuge. N'atuuka ku level nga ate sente zakuwa zimuluma ng'alaba akuwa nnyingi. Anti aba atuuse seseni level nga zewateekamu takyazijjukira alaba nga gwafuna obufunyi. Ng'otudde awo. Ate yagenza akoze abonyebonye n'ekkubo akuleetedde miliyoni. Bw'agikuwa emirundi esatu egiddiringana oguddako waakiri emmotoka agitta nga tefudde. And those are the people bwe tutambula nabo. Atuuka n'alaba nga akuwadde nnyo. Nkitegeera. Kyogedde kituufu. Ye nga wateekamu atakyazikola ki? Akyazira. Era alaba ofuna nnyo. Bakusasula emyezi ebiri ng'emmotoka terwaddemu ate gwe kiruma. Ng'emmotoka terwadde. Omusajja ono muwadde ssente. Ne mu bannaanyumya. Mukama wange nakamusasula emyezi egyo giddiringana sosangamu. Naye nga nawe emmotoka gijaavuka wagiggyayo naki? Ssente. Kati yeyensi. Kati ku level ya Shamim batono nnyo abali riyo. N'oba mukazi wo n'oba Bawe. Buli amwagala alina kyamwagalako. Alina waasuubira omuteeka mu bulamu bwe. Batono nnyo abajja nti bamwagala. Ate alina obuzibu challenge gy'afunye kutuuka mu eyo level nga tannafuna muntu amwagala. Bonna balina ayagala baagale. Kyokka ye yayagala. Bambi mukazi wattu. Naife abasajja gye bali eyo bajjebbi we bali ajje. Mwe namba ya jebbi Honorable Shamim. Anti alaba si bakaliba ye. Akati bino ebyalavu muganda wange Mustafa va ku bya kaliba. Anti kati kizibu kimunnyonnyola kati nga bano okimutuuseko bamumenyeemu ku mutima. Awasobola bitegeera. Kati Shamim avudde ku baana b'e Gaza abawanda lulusu. Kati kwerovo ya Shamim alina ofuna omuntu ng'omuntu yamwagala nga si Shamim yayagala. Which is hard. Ate kizibu.
kubanga abamwagala tagenda bafuna si batambuliramu eriyo omusajja ali outside agandize wenfuna Shamim mba maze naye ate ngeri okutuuka ku Shamim nzibu naye nga ate yamwagala bya ddala naye ganze wenfuna oyo omukazi mba nkoze ekyo anti laavu gwonoonye enoonya lava ekola ki onoonya naye enoonya lava onoonya kikyotegeeza anti gwoba onoonya gwoyagala nga ne gwoyagala anoonya gwayagala oba onoonya gwoyagala nga ne gwoyagala anoonya gwayagala kati ate wetumiitinga awo kakati kyekizibu anti obanga agoba empewo omanyi bwogoba empewo kyotuukako gyova gyedda nga tonagoba mpewo genda ku Biva Organic and Natural Health Products basangibwa mu Mengo Post Masengere twawangudde awaadi okubanga ffe brand esinga tulina eddagala ly'ekinnansi nga tukozesa emmere oba habo Biva jjanjaba amagumba agaluma arthritis muno omwezi gwa mwaka twagogedde abasajja ab'enyooma abalonyi mu nsonga z'omu kisenge genda Biva akujjanjaba olina maama alina ulcer sinus stroke alina allergy ulcers mwezi bajja baziwonye nawe nyina alina immune system nga nafe olwala abana balwala olina ekifuba senyiga lwa ku 0752 60 24 27 Biva esangibwa Masengere awo opposite Masengere Mengo opposite Masengere bw'ova ku ngalabi ewali tamuyambuka bwoti on your right ondanga ekisimbe kyaffe wabuuza Biva weeri bajja bakutuusaawo mpola mpola mukwano Mustafa last week twagera ku mukwano gwo Sauda Madada ne banne era bakola bulungi nnyo olwaleero lwa mukaaga olunaku olwokusatu alwakubiri manja Madada akolako pengepenge essimu n'amunnyonnyola obulumi bw'ayitamu namugamba njeewo omubiri ne nabaana yange nagifiirwa olw'ekibiina kyange one buli muntu ali eyo alowooza nti ali mu struggle alowooza nti alina gwali presentinga amanyi nti yeerwanako ki kubanga tolina gy'olipooti nga lwa nsonga tolina appointment leeta bw'ali mu struggle yes buli kyokola manyi okikola ku luki olulwo tobaako gw'onenya oba tobaako gw'obanja tewali yakwasayininga ye mazima amatuufu Mustafa yogera no abantu baddeyo obulamu bwabwe mu struggle baddeyo obudde bwabwe time anti yes owaayo obudde ng'osuubira okusasula oyogera naani nti mba compensatinga ku kino okusinziira ku kino wali eyo ebbaluwa agiina nti okusinziira bwenfiirwa kino bansasulamu kino bwenfiirwa kino nsasulwamu kino wali eyo agiina buli omu aliyo ku lulwe oba ku wiiruye otegeera nti second what makes you think nti gwoli fit for the card because I have the qualifications and I've been loyal to the party principles anti awo wonna we muli tewali atalina qualifications buli atuusewo alina ebimukkiriza okukola ki otuukawo tewali ali awo atalina qualifications but what makes you think nti gwe oli safe okira ku balala yes nze ndaba abasiba beti tiimu nyingi nnyo zaabataddeko ssente ng'asuubira egenda kukuba all of a sudden Germany yaganye otebamu ku lwali lwakuna lwe yasamba lwabadde lutalo naye nga buli omu yabadde aga nti kodi ennene zonna ziri kuki Germany ezo examples ezimala kukozesa bantu abo nomanya nti n'obulamu tebuli ku gulidi emu naye kiruma mukazi natukofiirwa nnabaana ye baamulinnya anti waliyo abaafiirwa obulamu Frank Senteza kati bo tubasasule tutya obulamu bukostinga sente mmeka osobola buvaluwinga you can't one buli muntu ali mu struggle kyenjagala omutegeeza batono nnyo abagirimu abalinga bwe bagiyingira that one we cannot agree batono abakola ki nti otunula ku bifaananyi byabwe byemabega ne kati we bali batono nnyo abalinga bwe bagiyingira ati omuntu agejjamu bannaye mutanyitegedde anti nti nezina achievement eto nazo bazibale Madada ajja mugagga Madada ajja yeevuga mu struggle anti wulira nkugamba bwene tewali muntu ali mu struggle alinga bwe yakola bafunye fame bafunye emikwano wali afunye obulema wali abakubiddwa wali afunye emwebe wali n'abali mu makomera nabo boogereko nabo we bali kati Sauda otuswa mululi nga otumwetaaga era yasazeewo okujja nga independent nga ye omuntu
what we should do tumwagaliza buki buwanguzi obulijjo niwini oba kwa naye mala nomukola mu challenges mugenda ku TikTok ye nemukobera nemusearchinga nemblockinga nemwamunfollowinga. No, a win is a win. Mweri yonna gyeba ekoze ki gyebezeemu the end era justifies the wins. Era ffe win ye tujembula esinga madada anawangula olaba akaluba n'akamuwa kuba kati ekijja kyambuleera anti kati gwenga alabira ewala anti ye okusinza kwibwa agamba tukotinga kati bigambo yagamba ground yakolaki agirina yagamba ground yakolaki agirina naffe tumugamba nti constitution nungi nnyo waliwo ebifo by'abantu abali independent nabo bakolaki bwe bali nasobola okuteekinga that rule. Anti yagambye madada okwesimbawo si kusaba kwe wabula waliwo omukyalo omukulu asalawo abantu babuyanye bamusabye nga bakola ku Luwemba Luswa namugala Luwemba Luswa jangu gwe Mr. Kawempe but was a flop Luwemba itatuka kumanyi ga Sauda asinga Luwemba amanyi but the same statements bakola mbu abantu babasabye yes but for oshobanga oli genuine Luwemba itatuka kumanyi ga Luwemba Luswa Luwemba amanyi gali kutaatawe n'omugenzi Allah mugazize kabuli sajjirinya kabuli tebagiragira batyo Allah mugazize kabuli kale naye kabuli oba oyagala Allah agikugazize gwe olina okukola ebigifuula engazi gwe tosaala oyagala Allah gazize kabuli gwe nagago tolina muzikiti gwokolako nani tosaala Mustafa tubadde ffenna leero olw'omukaaga era tosadde swalaji gye sisadde tosadde zuhuli tubadde ffenna ku asuri togisadde kati kankugambe ogenda zigatta olina nsonga kyeggaji ezigatte swala Mustafa Imam Shalom siri imaamu anti kati ate kati gwe ddiini oginsinga munnange sijikusinga naye kinnuma okola nga kyali wange brand ambassador waayo oweddiini brand ambassador w'eswala nkugambako bugambi bw'oli concerned citizen tovanga ku swala Mustafa anti genda obe concerned ewannyoko oba oli concerned citizen ekyo Allah jazannya akatambaya ku lunaku luli olwakira ng'oŋŋamba ngende nkole ki genda obeere concerned ewannyoko ku swala eswala ng'ekulimbera bagambeko twagala kusala ate nyombya nakuba nti agiŋŋambako talina lwaite egiŋŋambako nkujjukiza bagamba mbulya gweta naye nze nsaba osaba ddi esaba ku Sande sindikwabako ng'osabye nze nkuŋŋaana nsaba ddi ku Sande oba kyenkumanyiko oyagala nnyo kamera naye olwoligenda mu kyaki nalwo ndirumanya mukwano olwakuba serikondi nga ndi mukamera tasaba jebbi Mustafa nze nsaba muyinza okugendako mu kyaki nemutasaba nabalabi nga muli ku nuupu muti nga munamuwa ebisaati soko njoze eyo z'omuyimbi wange nalaye mbu ndi manja w'amaanyi muyimbi onamulaye ng'akuwa omuziki nga sente yese bamuwadde sente ayeye nzuula talent naye gwe okimanyi nno Katonda ssebo ayinza okuba nga nawe yamutadde buli mwana yatadde Katonda yamutadde yamugambye kagenda David Platinumz ani manager we yeggwe Shalom Music oyoganya manager era abagala booking 0705 27 197 ozo mulimu ogumu ani yaguyimba Bobby omulimu gw'etukozesa guliya and then nakizuula I'm going to be a good manager simply because nali nyimbyeko nakirabye mbundi good manager nti wagenze ku nuupu ena business yasamira mwali anyakuonako sinakuonako ane Mustafa yekaza ati ndabo nkuonako yasamira muli agere byekisero zendeka njogere na yasamira byogere byekisero one ati nze ndi calculative yasamira muli Mustafa kati nze nno okumanya nga nando calculating n'omukazi waafuna olubuto mmanya lwaki alufunye weke nini anti emanya eri abakazi abasasula abaana nga buli achievement n'olubuto bwe mwana gwozaala nyumba omugenda mubbira olubuto gye wali abakazi nga bakola batya nga buli achievement bagisasula na mwana Mustafa amanyira omuzadde bwagula emmotoka olwo olubuto nga bazaala omwana bayingira ennyumba mwana bwabagula ettaka mwana nsobola mu kyomba mbwagala buli achievement muzaalawo omwana bamukuba embaga mwana ate baddamu bazaala buto gye bali awo I would love that ezo family nga buli achievement n'omwana so saagala onja samire munadde ndi calculative wadde calculative thank you by the way njagala nnyo obulamu bwo
Omwange wa Shalom. Anti manyi baki? Wefudde nti oli w'amaanyi eri abantu. Like you've made yourself more important than you're supposed to be. Okitegedde? Oba mu Luganda bakiintabulatinga batya? Femu yange ekuluma. No tennuma. Naye bambi weepushinze. Femu yange ekuluma. Tennuma. Kuno okwagala kwendika abantu bagamba Shalom. Ku Shalom gotava. Shalom. Chikuluma. Ante so akunuma kwa ffe tukumaking. No chikuluma. Ate chikulumye. Jebbi okirabye. Ffe tukwagala ng'obala bw'otyo. Okirabye. Mustafa ogenda obugenzi ku Nuupu ne bampa kali kujifunya kaka Mustafa awulira afa. Reception wagifunye. Naye akati ati naso nenda ba reception nga abazeeki. Nisigala ku live. Olabe. Ndabe. Nendo kula omuyimbi. David Platinum zi. Ngamba bass. Jinja limu n'ebinyonyi meka. Bibiri. Kirungi. We positioninga. Naye wandabye mu ndimayija w'amaanyi. Omanyi abayimbi abagala otuuka ku Bobby. Bayitirivu. Era omwana oyo omuyimbi mutwala wasa Dan Magic. Damba dem tukakwatemu akayimba ako tukamasteringe. Dan Magic agenda okamasteringa. Bobby yadde omuyimbi wange sente. Chamanyanzi namuwa sente. Ompi nakawaddako Joyce namuwa sente. Ompi wa Kampala Central Lois Lubongoya namuwa sente. Meya muganye omwana afunye zaharulika banamwadde sente. Boni namulabye awo nga atandise okumanyira Lubongoya. Ani? Lukwa gundi. Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko. Yakoze ekyati. Yagambye Lubongoya talina kulagira Kampala. Njagala lukwagava yatuwa wawandika abalagire Kampala. Yani amanyi. Lukwago Bansereko. Mayanga Nsereko. Njagala twawule ddamu kati. Kati tumejidde mbulungi. Nsereko. Nziye former MP wa Kampala. Yachaye kutali former. Current. Kampala Central MP Muhammad Ali Haji. Supreme Leader Samalek Mwalaya Barakatu. Tajja wangoyo. Anti nafatu buulire. Ye wabo bamu okuwandika nti alina olagire Kampala. Because an experience aluddewo. Ate experience bantu bebagimuwa. Bebamutrustinga neyo experience yakola ki? Yatigisa. Era toweza abantu basobola okulinyisa abalala. Kampala ina kwagulira emmere. Mukwano. Tishobala. Ni dandi. Tubagala muntu atugambira. Bakonya lebo wange. Anya ffe twagala abereho na lebo nga tugambira ku candidate waffe. Bakonya lebo wange. Naffe tugambira ku candidate waffe. Shalom munango laba nebino kati ngebyo emukola ebya YouTube. Eriye yabyefula nti w'amaanyi. Ninga n'abantu n'amanyira abantu abagamwira bakyali balamu. Nyaka akacha kumulala. Ye tamanyi bo boogera bo tamanyi nti omuntu asobola okulayikinga abantu bataano omulundi gumu. N'aba following bonna. Kale YouTube bamwe bayituba bannamwe tebakitegeera. Nti bana abaleese ono gwe mulaba w'amaanyi. Bale wala aba YouTubers abasinga ffenna. Tulina basabu be bamu. Kati yoli abayewa. Yoli abayewa. Amanyi nti bano bennyini abamu following. Basobola okudda ate ne banoona omulala. Labwe TikTok ewana mbo ina following. Ba followers basate okolayo omulala ba sita. Bulungi nnyo. Nyamu following bulungi nnyo. Basobola. Anti be bamu. Aba following gwe ba following n'oli zibanga laale. So abagala following mbategeeza Ajati Nakalembe asangibwa ku Sabala ku stage esembo takirezi kyokira. Akusomereddwa mutumu wa ddwa n'ebizumbulamu emirimu giganye oli bweru gwaleba oli kwa WhatsApp abenga akusomereddwa kampira kutandise 0752 30 75 29 0752 30 75 29 yali atina Kalembe Busabala embwa zewedde oyagala obuti omuntu akusooka ku apartment oyagala obuti njagala nnyo obuti so let's shooting down ku Jello's Cafe or shooting idde Kawempe Road let us steal out shooting ndo naku lwaero wetuli so Mustafa madada okujanga independent mwagaza bisima madada omanyi madada siye muntu gosoba kumachakira n'omuvamu just a black ayewa mubiri nti one yatekiza decision nga y'omuntu naye tekijjaawo achievements akendezeko ka music yebbi akendezeko ka music so tetujja omuntu shawo buli muntu waliwo omuntu ebintu ebimutabikako naye tekijjaawo achievements ze Sauda she has been a strong leader and should be then tulina mu I think do tulina mu chalinga ndowooza okay nakakiraga bayavudde mu Nuupu
Aha, jukira ku Lwemba Luswa. Bweyajja nga independent. Sekuta John n'avaayo n'agamba buli ayesimye nga independent. Oba ovudde mu kibiina. Anti kati byonna byetwogera tubiri official. Ye Saudi agamba tanava mu kibiina. N'ekibiina kigamba tekinnamugoba. Okay. Muda we tuli. Kati jala quoting statements zaabwe bombi. Tunafunayo kiwandiiko kiri official kiba mu kibiina. Oli oweri yagira. Tunafunayo kiwandiiko kiri official kiba mu kibiina nti Saudi amukozesa. Bamugobye. Naye kenyini insisting nga akyali mu kibiina. So tuli awo. Kati tuli awo. Nga tuli ku madaada ne Elias Lukwago yewanyiza olunaku olwokutaano entindaawo. Kyekyo by'okulonda agala kupamawo mu Kampala nga meeya. Naye kachanga lugundi Lukwago ali akaweweevu. Leero twamufunidde perfect match. Omanyi Lukwago bujjo tumuzanyisa buzanyisa. Oyo ajja musobola. Bali mweza n'atwala Lukwago. Are you sure? Ekyo no doubt kankubuulira. Lukwago nga nkonge. Anti Lukwago kakonge kakukubo. Anti atufuulinze ebbanga agamba Kampala talina buyinza. Akolera mu kutugunyiziwa. Ayi tata kifu. Eza Lukwago mugezigezi agamba talina buyinza. Kati naye ate tata buyinza. Kakati ali mu kutufugira mu Luganda kiwandiisa olukujjukujju. Elias Lukwago Salongo. Atufugira mu lukujjukujju. Anti kati gwe tugamba tulina buyinza. Ofuga bubi. Gavumenti okukkiriza buli kyogezaako okuleeta bakikola ki? Bakigaana. Lwaki gwe totuviira abantu obeera mu buyinike lwaki otovaawo? Lwaki otufuula abasiru ffenna? Bane Shalom omukazi wa buli watawulira mirembe anobamuko. Avaawo. Ogamba Elias Lukwago aveewo. Bali mweza n'amusobola. Ate lwaki? Lwaki twamufunidde amusobola? Bujja wano bazanyirako muzanyi. Lukwago nkugambye gwe ebbanga lyonna lyafugidde. Anoonya ssajja kyakuna. Agamba afugira mu buyinike nnyo era alwanirira nnyo bannakampala baviire. Kampala eggweewo. Vaawo Kampala eggweewo. Lukwago gwe vaawo. Kampala eveewo. Kojja wange ow'enkima. Lukwago aveewo. Ng'omuyingidde nnyo. Lukwago aveewo Kampala eggweewo. Anti kyamu abantu abakuwa abatufunamu. Naye tebasiima kufunamu kwaffe bakaseera yalowooza ffe tumufunamu. Yatufunamu. Bw'ovuga emmotoka ez'ebbeeyi amulonda. Byolya byalya. Kati ffenna ffaani ayamba lwaki yatufula bekaseera nti yatuyamba. Omanyi omuntu akuteekamu eyo state nti bekaseera yakuyamba akumanyiira. Akuyamba buyambi okwagala bagikola abakazi. Bwe toba na achievement yonna oba nti. Anti oba kasita agamba state ng'ekyo nti akuyamba. Kitegeeza bwe togenda kuba na achievement mu bulamu bwo. Aliko maddi okuyamba. Aliko maddi. Naye gwe n'ogamba nti siyaga wowe. Tokyogera naawe ekyo. Awo zo nali nkoma. Sajja bamutulugunya naye woza wowe. Anti twamutulugunya yandituviiridde. Ovaawe bakutulugunya. Wamma Elias Lukwago oba okooye jja nkugyefuka apartments esangibwa Kisasa mu town. Kalonda Rise tulina kanya namba bisenge bina byakupangisa A&B lunaku lumu wiiki mwezi ali ebweru. Jango booking obudde bukyali gwa omusama ojje statute weri Wi-Fi private chef. Eri kuzo 743 362974 ye JFK apartments. Mustafa munye nga bitalo Ebya Jojo. ebya gogo. Ono goodbye. Goodbye I going. Baselebu nga mufa mugwawo. Akufa kiri nakyo n'abalala baafiiriddwa b'otamanyi. Ekyo kya bulijjo Shalom. Death is natural. Yafida no mu Uganda. Kyengeraawo. Naye okufa kwa bulijjo. At 36 kati gwe wunya olw'amabuso ali olw'abiso weetaano. Ekyo tekikumalanga mu maanyi okufa kwa bulijjo ate okufa tebakiikirira. Tusonda ssente zimutwala kumuziika. Babuno be balimu eraawo. Anti ekyasinza okumala amaanyi buno bwe yazze kwaibaga nti certain amount of money yaganyuza atula. Tutwagala ssente kuba kati eddwaliro likyabanja tulina okugula sanduuke oba coffin. Tewali says ga kutwala yagambye a certain amount of money is required. Yes. Yatutadde mu katu. Agenda tulimisanga bali nga baddu. Yazitalingo. Anti nga bagenda mu babubi. Tannakola mbali atayagala ssente. Twagala ssente. Soko sasire gwanga eri okuviibwako omuntu. Kitalo nnyo kya bayo nejjo namubika. Kitalo nnyo bambati.
let her rest in peace ebbanga liri bali eryo fune twali agadde nnyo abeewo agamba nti tugakola ki tetugayina Google bamutwala Rwanda Bruno Kenga bakyali mirimu Bruno Kenga tumwebaza ayeewo omubiri yatumobilizinga anti waliwo kibayita blessing in disguise omukisa nagujja mbizibu anti bwe kizibu ekiba bwaba bakola tali mukola ssente anti mpuliriza saagala okireete bwekyo ekyo nkiwakanya era nkivumirira anti wulira nze gambye bwe buli kizibu ekiba bwaba bakola abafunamu era mu eyo saga tugamba nti buli omu ali mu mazzi galiriyo kyalo omusajja njagala ogitegeere gwe bw'ofiirwa akati n'omwana we yennyini bw'ofa ng'olina abaana nga bataano kubako ababiri abasanyuse anti oveewo okwo nabo bafugemukko omusika ng'ategeera mbu ye musika gyerindaka naye kankikwaseemu anti gwe obategeerera nti ensinzibwe omala ogamba omwana wo ng'oyo nti ye musika aba ayagala owangala oba bayagala oveewo ayagala owangaala bakya bayagala ate ofe ate anaasika ddi tayite n'akola ddi bwe musika wa Shalom gwe magezi go aba akusabira olwewo oba oveewo kisinziira ku naye ku kyange mba njagala awangaale njagala kisangalayo ku baana ba Jaden anti awo tagenda kuba musika anti ekigambo musika kikola nga gwe omaze kukola ki anje sijja sikisa Jaden wabula omwana gwalizaala kati gwe nja okuwa obusika gwe bonna ne woona efulukuta bagenda tuge anti omanyi omuntu gwebasinga omusajja gwebasinga okwagala omusajja asasula enjula kati aliwo bakwagala okufa omukazi omuntu gwebasinga okwagala omusajja abasinga okwagala gwebawuliriza ennyo omusajja asasula enju anti kuno okulya kwa bulijjo niwaba taliwo wajja kulya buli muntu akikola ekyo okulya obusiraamu bugamba nti riziki y'omuntu ekoma lwayingira kabbuli omukisa gukomaawo akati omusajja gwe baagala omusajja asasula enju naye kati omukazi omala omuzimbira ennyumba n'aba ne waakolera gwe ofuuse liability oba osigaza ekintu tugende omukazi w'omuzimbira ennyumba n'omwana omulimu ne waakolera gwamufunidde ennyumba n'omulimu ate ofuuka liability lwaki anti kati gwe osigaza ekintu kimu kaboozi kokka kaabakuwa okakasa gwe okka gwe okasobola abaana bamanyi okukozesa ennimi zaabwe abaana akozesa ennimi mukuvaawo okwo obulamu bwe bugenda kusigala bukola ki butambula anti omaze okusootinga eno ensonga ey'okusula naye ekyokulya ewedde agimaze naye ekyokulya okitegedde kati gwe ate olina okuba hamba ennyo bakuyamba owangaaleko gwe omusajja azimbidde omukazi ennyumba gwalina okuba hambo era buli lwokola ssente wakuba nti abasiru abamu bamanyi nti gyakola okuma ssente n'okunyweza omukazi n'okuwaganyala ate gyokumukola ssente olina okuba hambo ewaka gyokoma okukola ssente ng'omusajja gyolina okukoma okuba hambo lwaki anti bakuyamba buyambi okusavaivinga gwe n'ova obulamu bwawe buba bukyagenda tutambula basobola okumalawo abasajja mukawulidde kano bw'oba okola ssente beera hambo kuba bakuyamba buyambi basobola okukukomya kozwa setting adde obulamu anti bonna bibatereereza dda kitegeeza nti gwe mukuvaawo bagenda kusigala obulamu bwawe bukola ki butambula akitegeeza ani alina okweguya munne eggwe bakuyamba owangaaleko kubeera osookera ku makya wafiiridde mu buliri era okuzika ne kugenda mu maaso anti bwe kibeerera tekiniko mukazi ogwe babuuze ebibadde bikuluma ng'ofudde abadde alinamu puleesha ennaku zino abadde bambi alumu ensingo ate yakuse enyini gwe bakola ki gwe babuuza alina kyotunda akyagala okugula nga oli bweru wa Uganda oba mu Uganda genda ku www.openmarketuganda.com postinga kyotunda essimu laptop masimu byonna mmotoka n'abagajja z'eziryoli guno mugende ku www.openmarketuganda.com bataddewo ku website yaffe option ya WhatsApp aba action button eyo otunboxinga paka ku WhatsApp n'otubira kyowagala gy'osinzidde ne tusa wonna lwoba oli mpolampola eddoboozi lyakanguddwa kyakatonda afuna ku buweerero deno nalweyiso yavudde nagafulufiga senga oddamu okuwemula ngenda kukwekolerako kyalo olw'omukaaga oluwedde nagaa nti eno gavumenti erimu abantu babiri erimu bannannyinyo n'abaginoonyamu ekyokulya
Gavumenti erimu abantu babiri. Bannanyini waayo n'abanoonyaamu ekyokulya. Kati gwe buli weeyisanga nnanyini yo nga toginoonyaamu kyakulya oba olina obuzibu. Bw'okola makyamu eno gavumenti ya Museveni ne weeyisanga nnyini yo nga toginoonyaamu kyakulya. There's a problem. Oba olina obuzibu. Oyo teri amwesiga. Full figure. Anti yava eno munuupu enjala yamujja eno. Bakimanyi si waabwe ddala. Era amanyi nti olunaku lwebanakera okumuwa byeyeetaaga lwagenda okwefuula. Era omulaba ndowooza banyenyambu nyo bati Katonda n'abakanulira amaaso. Lira oluwulidde embabazi nga ganti nnyomba. Basirifu bambabaza bali mu NRM. Anti kati Alina kasolo. Be bannannyini yo. Ono aginoonyaamu kyaki? Kyakulya full figure. Kakati ye yali alowooza ensi ehambulinza abantu Shalom. Oyo layisi nnyo. Full figure. Kati obanga omanyi communication ng'osobola okuinterpretinga message ya Nalweyiso. Nze mufollowinga yayogera ne ku sipapa namuga sipapa waita mmeka. Anti yakolera statement yakoze oba ng'ointerpretinga communication yayogedde bw'ati. Yagambye full figure boddamu okwemulangira kusiba. N'amaana agamba naye naawe nammere nkusaba. Owulidde? The other one was a command. Kyokka Mustafa nti mulimu abaana n'ebyana. Wali mugambe full figure oddamu okuwemula. Ngenda kusiba. Naye naawe nammere nkusaba toddamu kukola bwotyo. Kati obanga wasoma abandi bantu bagenda kusoma ebyogerako. Bawan. Safo. Lwakuba nti bano bayogeramu tebagenda kuki? Ku ssomero. The other one is a command. This is a request. Please nammere. Tokuba baana. Omwasi kirungi kuba baana naye ng'abakubye. Okitegedde? Toddamu okuba banno. Kati gomanya gwokola ki? Kago ne baga gwe. Toddamu n'ovumaana omuntu nja kukuba. Kati obanga osobola kuyitinga statement eyo omukazi omanya wongwa. Tegeeza full figure no yesiba bwesi mu NRM. Anoonya kyakulya. Anti ekizimbe kibaako abapakasi ne bayinginiya. Kati full figure mpakasi abasindika mu NRM. Yasindika omukyanga. Ate mu kuzimba kwonna ekizimbe tekikuba yinginiya. Kikuba mpakasi. Kikuba mukoota. Mustafa. Gwe ngamba ebbanga ly'okuze. Oba waliwo ekizimbe kisse yinginiya. Enginiya tabawo ku site. Era tekiyinza kuba nammere. Kirina kuba ono koota. Kirina kuba full figure ono koota. Anti fe abantu Katonda bwe yayamba tugenda tusoma ku communication tuinterpretinga message y'omuntu gy'abakoze. Ne full figure ayina abakuumi. Tabayina. Nani manyi ayina yatamulanga n'omusirikale. Baleka bamuwa bakadde nga batamala emirongo. Mustafa akula entalo. Bamuwa abakuumi bakadde nga abaani. Abatamala emirongo. Tamala emirundi ki? Owa mirundi yennyini junior. Ayina abakuumi. Wa myaka 8. Ate osobola okunoonyereza ng'ate Tamale Junior asinga omukuumi amaanyi. Bosiro. Sikulimba. Mustafa. Tugenda mpola. Tamale Junior bamuwa abakuumi. Naye bakadde. Ate Tamale abasinga amaanyi. Abasinga amaanyi ono muntu. Naye balina emmundu. Kale bali mundu kwa batiisa. Ate olumbagireka mu mmotoka. Abakuumi ba Tamale. Ne bajja n'empi. Bajja bawuba ngalo. Oyinza okwekanga ate yabakuuma. Anti gavumenti anti zibayinza okukuba omuntu ng'oyo ate yajja kukubega. Ese mu Uganda nawe osobola okufuna abakuumi. Uganda bwe kimu kisoboka. Naye full figure kyaba alina okuteera. Muwa amagezi full figure. Ye humbling. Nowhere you belong. Beach. Sit down. Yes. Be humble. Be humble. Toyina ky'oli. You didn't go to school. Abaffe. Ati wulira. Tuwasoma. Ana connections. Toyina background. Tata yalwana. Ewa. Bwe yasooka otuuka tata yafiira mu lutalo. Olwamala ate nga tata ate mu birala. Ensi oba toyina background yokumanya kuba tulwanirira abaana baffe. Babe ne background. Bwe mwana wa Mustafa. Oza Tamale Junior asurvivinga kwani. Yali ali ku linnya lye. N'omala omuggyako erinnya Tamale Junior Tamale nga okutwala mu kkooti. Ayagala okusinga ne nannyini lyo. Erinnya. Anti kwalira amabanja. Kwafunira buli kimu. Mutabani wa Gundi. Oyo senga oba aliridda wa. Singa talina akiro linnya.
anti gwe chaba career tatawe yagizimba gwasonga anti yazimba career staff. no his career from day one yazimbibwani Tatawe. bamutera Which is good. bakola batya So tusanyukira okukolera abaana. anti lugambe kati ono enjawulo gyayina alebukane bayita backup ground Full figure. So ne junior, in other words, ne junior asinga full figure. emirundi 10 nnyo ate ono yasoma Junior ina dugule. ate ono ebbaluwa zayina zabuzaale mpozi na zabulwadde Ate zaabula ez'obulwadde. nati ugenda Okay, full figure ebbaluwa zalina. simanyi n'omugigi yagumala Za ddwaliro. anti bayinza okutuma ebyokwogera kuno pakiredde ebbaluwa z'omugigi ziti nga temuli yadde etula P7 agala okugula tablet, esimu MacBook, ngagala bakanika iPhone, Samsung, Google Pixel, agala smartwatch oba charger, jangu Ivory Plaza edduuka G19 beba ande oba Andrew Gadget Store. Genda ku Andrew Gadget Store oba ku namba y'essimu 0774 65 85 95 oba 0702 37 12 93 beba Andrew Gadget Store basangibwa ku Ivory G19 bakanika zi iPhone, Samsung, esimu zonna ne MacBook ez'obwa DJ. Agala esimu ennungi tablets ez'abaana gendayo obenga obifuna mpola mpola. Munnange otalo lwatabuse mukwano Mustafa. Umawutseka. Yavudde n'agamba abayimbi abali mu struggle mujjeeyo ebivulu. Ebivulu muteeka byaki nga tulina okujjako mu 7. akati Umawutseka yabyogedde ebyo. omanyi struggle eno ya kisiro erimu abantu abalina fame nga it wasn't their plan bagenda ku ssomero omuyimbi era by the way atusinze wano Shalom omuyimbi oba wagira Nuuku oba tuwagira wanika ebivulwe nga bwokola ki Oyagala. that is your business But Uganda is bleeding. where Mwe mukyogera mukwano. anti kankubuleka kintu kimu struggle ena yetaaga ssente genda otumire ku banabuzi b'e Kenya Sente. oli ajagala bwa mmeya najjira mu nnyonyi Ero si one. era bw'obanga oli mu struggle nga bagamba nti struggle oba gwogoberera nagamba nti sulawo omulimu gw'oli mu kifo kiki kikyamu waliwo ne gwe nalabyewo wangambadde ovulo ya Nuuku yenna atunula balindokola Balindokola kyeki. olugero luli mu Baganda Lutegeeza ki? bantu bwe bajja ddwe Ng'agamba mujjeeyo ebivulu. Tulina ekivulu kya Mickey Wine nga 15 November ku Serena Hotel. Tulina King Saha nga 21 360 concert November. Kuno gwenye mwaka erubo. Kitegeeza Mickey Wine ne King Saha ebivulu abijjeeyo nga Mawutseka bwe yabadde agamba. ate akati nno kankubulire bino byonna bino biraba neba n'abaki newe kinabaki Ketonye kigwake tugenda mu 360 Lugogo tewali kisoba yagambye ebivulu mujja mulindako biki ekasooka tujjeko Museveni ne munaakola ssente Museveni ajja zitwala. ati tewali muntu gwakolera bizinensi ye ayawule kuswaga ne bizinensi z'abantu kati kankubuleko kankutereeze kino ekimu okimanyi nti ababeera e Lugogo Yebbakwebiru yaffe ababeera e Lugogo bagala buli wiiki abayimbi babeereyo n'ebivulu anti ogenda genda okuliza abatunda ebyokulya tuli muganda wa Saha ababoda bavuga abantu abatunda bupike abantu agula engoye baga ekivu kibeeyo abaloji eziyala undi abagenda okusula aba petrol station fage okunywa amafuta kakati okujjako ng'oli obwongo butono nnyo nagamba there are moments when you should reason beyond your vision ogamba kiseka sinza abyogedde kitegede nti tunulako lowoozako okusinza amaso gakola ki wegalaba sukkuluma muko weekake wali abantu abalina amagezi amatono naye tubasaba nnyo mu incidences abantu abalina amaki amagezi amatono naye mu bimu weekake mugakozese okitegedde nti yawula struggle ne bizinensi z'abantu nti bizinensi zokka ezigendera ku kivu osobola okusanga omuyimbi talinaako wa Luganda lwe atambuza bizinensi ezo talina atunda pike King Saha talina atunda pike talina agenda kutunda talina avuga boda talina agenda kutunda nkoko talina agenda kutunda bbiya okitegedde nti baba balina bizinensi abakola bizinensi e Lugogo bo baagala buli weekend wabeeyo ekivu bakole onagamba bajja ebivulu anyumyamu bunyumya tugenda omanyi nteekateeka tiketi zafulumye eza 360 21st November
olina kyakugamba akati kyalwandikibwa wantu wasitwaga alina kusaba bwasitwaga alina bba mwavu wogenda kusaba ani atali musitwago era abwedda balina statement gye bakola nti bagenda kujja abantu sente mubaki banna olugende empola sente erina okuba era sente eva mu bantu gwatunda engoye oziguzaani gwataddeyo gundi waka ku YouTube abana bagenda omulaba bantu kati waliyo omuntu bayogera nga there is what we call speaking and vomiting ebyawula oba okwogera nyo sesema kumakiseka abadde asesema definitely ogamba nti bajjeyo ebivulu yabadde asesema anti tomanya gundi economic activities zigenda ku kivulu baboda amafuta abakyala balamusolo gavumenti gwe kyala afumbe emmere omusolo bagenda kuliisa tonamanya abaana bagenda timba baana tonamanya badijje tonamanya agenda kukola ku sawundi kati omuyimbi gwokotogera si afuna mu kivulu yekka wabula n'abantu sooka olaba abantu abeetoolodde walinawo kwogera byakisimbyo bitakwatagana bo bali abakola abafuna sene mu kivulu olina kubaagala ekivulu kibeeyo era baga singa saa buli weekend aferayo ekivulu oba dax obaani tuba tukoze omanyi teriyo abantu abajja nagamba nti obulamu bwe bukyukira mu bivulu bayaga bagenda mu bivulu kyekyo ennyumba ye yasereka kati gwe ogenda tugamba ki era gwe seka oba wajja mu sitwago nagamba nti nyiko omulimu oli mu kifo kikyamu tubagamba mugende mukole sitwago tujagala nnyo naye ng'omuntu oli kuki ku mulimu kubanga twagala ssente twagala ebipande kati njagala kampeyini ya bipande emutwalo gumu naye bwe ekipande kya ssente 10,000 anti oyo yennyini abeera ku live kimu bbiri nti bamuwe ku ssente kumakiseka naye asaba anti banazijja banga gwe tokola ate nabo tebakola baganya okukola that means you're not only stupid but you're also mad otegedde kubanga gwe oli kimu bibiri wakuwa ekiki sente ate abagenda ozikuwa baganya okukola baganya okukola kakati ani oba otegeera oba oliko ki kikyamu anti waliwo abaganda bagamba nti akuloga omuweese ku mugongo omwekiso bulwadde akulaba oli naye anti kyalo omuntu agenda nayogera oba waliwo ensonga ezimu zolina osirika nobireka biyite munange ensi eba ejja kutambula bwolooza kubakola mu kivulu wali abalala asinga omuyimbi obugagga kati bala bali abafunamu abawansi bantu bameka abafuna mu kivulu era 21 ogenda kola bigogo nga ali ati tewali muntu agaana muntu okukola yawula bizinesi y'omuyimbi nesitwago abagala ogula ettaka oluba lwalina lugula amayumba agaggwa namba Mustafa 52 34 89 67 etugasukkanya musibe bulungi mweraba